Chaliwe bityo still around the world mawuli agenda maaso no mugwanga lya Uganda mu lugambo omukyala Nina Rose yavuddeyo nayongera okulaga obulumi bwayitamu eri mwana munne amanyiddwa nga Daddy Andre navayo ne bagamba Nina Rose ne Daddy Andre baleka okubanga bali kuva gye okubanga baddingana balanso okubanga balabikibwako oba balabibwako side zawe entinda nga bagezaako okubanga bakola ki nga beesinkana ku kifo ekimanyiddwa nga ekya Eddie Chicken ekifo ekyo mujjukire wava story yasinga okyankalanya amawulire ge Uganda story ya mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Waj. But before we go to know the issue twamanya bunyo nti bana babiri bayawukana ngere yabayawukanya si mulala wabula omuwala oli ali beautiful ayina figure ziri ezalagirwa ayina ebintu ate nga buno bamanyiddwa nga Shakira ono nkuba kyeyo era nga akolera mu ddwaliro erimu side zawali UK oba mu kibuga kya London era nga akola mu ddwaliro erimu ne mwana muwala amanyiddwa nga Breezy ngono ye yaliko mukyala wa Big Eye okitegeddewo nnyo side zawo e London. So Shakira ono amala okyankalanya bano ababiri awavayo ate amawulire ne galaga muno babiri bano balina oluyimba that is Daddy Andre ne Shakira ne balukola oluyimba olwalimu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Zex Birangirangi, yes, Zex Birangirangi of Black Market Records nenga tetali mweri mu lebo ye munabo. But news reaching my desk ziraga nti no bana babiri tebaddi kumpi kubanga baddingana oluvannyuma lwa Nina Rose okuvayo Nina Rosa okuvayo naye wakana ebyo kubanga baddingana ne Daddy Andre wabula n'avayo n'alaga oluyimba lwali mu kukola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga is it Fresh Prince something like that. No, famous, yes, Famous ono yamusanzayo ku video shoot ne Nina Rose tebagezaako tunyonyola ensonga z'omukwano gwabwe nenge gyafuddemu okulaba nti afuna collab ennungi ennyo ne mwana muwala Nina Rose ne tumugamba gwe wasigula Nina Rose okulaba mutazzeeyo wa Daddy Andre Kweton n'agamba no, Nina Rose is just an inspiration to me era nga mbaze ebbanga ddene nga musaba collab naye nga ngamba lindako mala okulaakulamu osajja kule. So we nasajja kudde she contacted me personally n'agamba katukola akayimba kano nga wakoze akayimba ka love naye akayimba kano uliza lyrics za mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose you will definitely understand ntino abantu obulumi bayitamu obwalaavu bungi nnyo because Nina Rose came out na spitting out fire najjayo feelings ze emotions ze zonna ezi mvubuka amanyiddwa nga Daddy Andre. So njagala ndowooza nkulageko nga ebyabadde wali ku video shoot small time olabe nga eri mwana muwala Nina Rose bwe yavuddeyo nannyonnyola ku nsonga zino ne Famous ate wetunaakoma tugenda mawulire amalama nnyo naye nga bano ababiri temukisuubira okubanga baddingana anytime soon wabula bagendako bakyakola ki bakyatambulira mu mbeera y'okubanga baawukanye.